General Katumba Wamala y'omu ku basinga okwagala wano. Because ye muntu asavinze obulungi bwe bamugamba ogenda okuba olubiri lw'e Kasese yabigaana. Eyalukuba ye n'agenda. In fact bye bimu ku byamugisa ku bwa CDF. Bo we baba bali bulungi era osanga abasirikale nga bangi nga bakuuma omuntu omu. Naye nga kabangali ekitundu nga kyengera nga kabangali ezirimu ntini. Ndozo labye ne General bamutwalidde ku boda ze yali awera. Naye nga ambulance tezikola ki. Kakati ambulance wetasobodde kuvirayo ku General obe y'amajjo obe ya police obe y'eddwaliro. Kati go omuntu wa wansi ogenda kolota. Faluko omuntu alumba first General ku ssaawa 2 ez'emisana. Tumuyite mmeri oyo alumba ne convoy ya president oyo goza. Ene nsija kimu Faluko. Kati oyo talina gwatasobola kutta. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Ogamba otya? Je ndi munene natambulamu ndi eno ndya kubulamu. Okay. Okay. Nawumulamu. Nawumulamu. Kale mwana wattu ketutambuleko ketuwumulemu mu psychology bakikkiriza. You relax the mind. Because obwongo yentandikwa y'obugagga ate tebusobola kola n'okubeera mu kitundu ekimu by the way nabwo buzibu kibi nnyo. Yes. Okay. Jagala tutandike muganda wange. So ndi eno mpumuddemu. Owumudde naani eyo owumula wekka oli naani tewali akubeesabeesaamu. Sitera nnyo kutambula n'abantu Faluku abantu mbasanga eno. Okay. Manyi olina okutambula n'okutatusaako ku gundi ku mbeera. Okay. Kakati mbasanga eno n'ofunayo ku ggwanga eddala n'okumpeyalinga nga n'onyumirwa obulamu ng'era omuntu waki. Okay. Omuntu nga bw'alina okubunyumirwa Faluku. Okola ssente zo sinzage nnyo naye manyi kye bayita okulya obulamu. Ekyo kyo nkitegeera. Kyoliko? Sente si za gavumenti. Omanya abantu abo buli bwe bakulaba ng'oli omu baga nti oyo ali ku ssente si zammwe nkeera kukola. Faluku okimanyi nkeera kwekolera. Kumanyi? Kati muganda wange ensonga eriwo mu ggwanga wagitegedde? Nabiwuliridde eno gyendi because okulumba first General kati abo bajeno enkuŋŋaana ze babeeramu. Because okufuuka General oba oyina ng'oyina conferences z'obaddemu. Okufuuka General oba oyina okuba nga oyina amawanga g'otambuddeko. Oyina okuba nga wasomye ku bitabo ebiwera kubanga tekikyakuba mondo katonga. General Katumba Wamala mwagala nnyo. Y'omu ku bajjena abakomya ekitiibwa kyabwe mu magye era abategedde service kyeki. General Katumba Wamala yaliko omuduumizi wa poliisi okumala ebbanga ddene. Era mu kisanja kye yakola ebintu bingi nnyo mpaka we bamuleeta n'afuuka omuduumizi w'amagye. Faluku embeera yali waddewaddeko ng'omubi omweru nga General Katumba ye CDF. Era ebintu bingi nnyo yabikola. Naye kyannaku nnyo nti tugaanye okukkiriza ekintu kimu nga ensi nti tulina ekizibu kya insecurity. Kyendowooza nti mu scenario ya General Katumba Wamala okumwassassinate nga mwabaddemu ebintu bisatu ng'eyasoma psychology. One, confidence. Abatta confidence gye bayina. Secondly, the zeal to kill. Amaanyi ag'okutta. Because oyinza okuba ne confidence n'okutta. Okay. Amaanyi ag'okutta kubanga buli we bajja and this is not the first scenario gye tulabye. Twalaba ku Mugala, tulaba Kaweesi, ne tujja tulaba ku bantu bangi nnyo abazze nga battibwa mu nzite abali highly profile. Kigundu. There is good planning. Kigundu. Good planning. Bano abatemu si ba bulijjo bateekateeka gwe banatta era ne bamanya vulnerability ye. Bonna be bazze nga batta ogenda okwetegereza nga security gye balina tesukka basirikale 2-3. Kiba kitegeeza abantu bano basooka okumanya. Omuntu ono ayina amagye genkana. Bateeka tageti zaabwe mu bifo by'osuubira nti tebyandibadde nature environment gye battiramu nature yaayo. Kulambiro, Kisaasi,
Kyanja bino bina ebikomera bingi kyanja ebifo bya nti n'obunayagala bakuyamba oyinza obutafuna buyambi police stations eziriyo deployments eziriko zenkanaki to combat zo zina kabangali esobola zisobozesa rapid response kyobula nga tebatira ku ssaawa ya Queen, tebatira ku Lugogo bypass wali ku Gundi, tebatira wali ku Dewinton ku parliament. Bano batega target yaabwe. So it means abakola ebintu bino bali munda mu system and Mwami Museveni kyaganya okukkiriza nti bapulaninga bamanyi engeri y'amagye gye gatambula. I don't think nti omuntu bwa bulijjo asobola okubeera n'obukugu bwe butyo. They kill their targets and go uninterested. Tebaleka bujulizi babega. So kati ate balabika waliwo n'ababeera mu population era ogenda okusanga nga General Katumba Wamala wabaddewo n'abalimu bennyini. To see the reaction. Because mu psychology kasitobula obujulizi kusina ovu crime ogwo musango gwa mufu. Kati sina ovu crime bagirinyiridde tewali nnyo kuba n'amasase ebisoso nkole by'amasase mundu mu Uganda jinji teziri registered. Ekyo nakyo kizibu kirala. Fingerprints national ID bazikujjako ojjukira wano Jeno Nyakalime yafira ku nnyonyi yabirimu ne batujjako fingerprints era ebyo byonna tebajja kubifuna. So kijja kuba kizibu nnyo kompantri okumalawo insecurity eriwo because ababikola bali mu system tebava bweru. We don't have, this is organized violence. Violence eri organized because okulumba Jeno a foster Jeno nkanaawo. It takes a lot of confidence and skill because you know all state apparatus that they are going to look for you, but they are very confident that they did it the first time, they were not caught. They did it the second time, they were not caught, and they did it the last time because we have a problem in intelligence. Intelligence is a nyindo za government. Israeli kubuulira nti yafunye prior knowledge bagenda ku assassinating omuntu. Naye wano tuli ku preemptive kimala kubaawo ne tukola. So I think it's the biggest problem. We must invest more in human intelligence. Other than masquerading with guns. Jeno no abantu bagamba nti Jeno abeera atya nga talina wadde abakuumi. Faruku, JF Kennedy yalina abakuumi bameka president wa America gwe baasabula essasi? Yalina abakuumi bameka? Sadati president wa Egypt gwe bakuba amasasi ng'alambula ennyiriri yalina bameka? Kabila owe Congo ADF gwe yakuba essasi yalina bameka? So the problem is not having too many soldiers. The problem is making the whole country secure for everybody. Not Katumba, not you, not everybody must be secure. And if we are going to deploy to individuals, we shall not have the manpower to guard the communities. That is also any person who says that is not serious. The only cure is to put back the only cure is the president to accept. Alemo kusiga ebizigo for that he can get, you know, social grades that security is okay. Yet we all know that there is a problem in security. And this problem is targeting the highly profiled people. But even before we look at highly profiled people, Farouk, let us look at the insecurity that we are having. We had the Jambias in Masaka, very many people lost their lives. Twaina abakazi battanga ne basuula Entebbe ne Nansa n'obokya abajjukira. Obajjukira bulungi? Ne tujja ku mobile money okubbisa emmundu balumbanga ba mobile money ne babatta. Do you remember? Ne tujja ku kwokya kw'amasomero. That's all insecurity. So I do believe that there is a problem, there is somebody, there is a group of people who are in security. They can assassinate anybody at will because they know how states operate. And I think America had this problem also. You remember the assassinations of presidents until when they created another bureau. Because now what we need is to create another intelligence bureau. Because I think PMI is infiltrated. I think ISO is infiltrated. The only acting body in Uganda is the Special Force High Command.
and it is protecting one person, that is the president, is the family. Omuntu wa wansi agamba nti foster general maba agudde mwambushi bwatyo owa wansi asuubire ki kitegeeza ki ku wa wansi because ow'obuna bw'aba agwa mwambushi bwatyo kitegeeza ono wa wansi ate ye kikyaba asuubira omuntu wa wansi asobola okufa essaawa yonna nange wentudde wano osobola okufa naawe osobola okufa. So the problem of insecurities are not a problem of individual. They are problems of a country. So omuntu yenna yeetunuulira naye omuntu wa wansi yaffenna because security is communal. That's why in security there is what they call human resource. Human resource security etandikira ku muntu wa wansi. But there is a breakdown in security. Why? Baganya okozesa abantu ba wansi. Abantu ba wansi katolaba abantu ba wansi ze bawa. Yeah. Yes. Omuntu wa wansi yamanye yakubye, omuntu wa wansi yamanye motoka eyasse, omuntu wa wansi amanye boda kwa debatambulira jekutte. Secondly, twateka kamera buli wamu naye tetunalaba bibala byazo. Yeah, we need so many cameras okumovinga digital. So ebibuga byonna kati ebisinga obungi. So Junior kitegeeza olutalo siru abanene bokka no wa wansi lumutwaliramu kuba omuntu agamba ezo ntalo balwana ntalo za kulya kabaffe bokka siwe kiri. Insecurity tukolako fena. I don't think nti amasomero gajja era nawo twali tulwanisa banene. So the things of security concern everybody. Ebintu bya security, even if I'm in opposition, there are things we should come together as a country. If today General Katumba Wamala, she lost a very beautiful daughter, a very innocent daughter. So anybody who has done that, as a society, as a country, we should act together and we see that we finish that is embedded in a government institution, that is making havoc and killing people innocently. Because if I think General Katumba Wamala wabaya badde n'omusango, we have courts of law. Okay, they are there. But this abnormal killing, it is called extradition killing. When you sit somewhere and you decide. And secondly, but I don't think it is a foreign job. No, the problem is here. The problem. We have tuine mundu nyingi mu bantu. Tuina abasirikale abagende Iraq okulwana. Government teyabateerawo byakola. Abajjukira abagenze Somalia okulwana Iraq, Iran wa abagenze okuba ebyeyo. So we bakomawo wano tebalijjalingibwa. Government temanya na bye bakola. So I think kati obuzibu buzzemu high militarization of this society. Uganda is too militarized. Nze nkubulidde entambudde eno gye nagenda ebweru okukyala nenga tosanga omusirikale akutte mundu bonna balina batuuni kugambanga ndabye enguudo eziri eno neewuunya Faruku ensi zino zitambudde. I mean, you can see that there is a lot of development ndabye ku flyovers okuva ku airport when sawulira kinnya. So but society zitsobodde zityo okubeerawo by modernizing security. Cameras ziri wano Faruku, everything is done on technology. Sente ziri ku technology. Ebizimbe bina kamera buli wamu. Faruku buli nkulungo roundabout eriko kamera. Oh my God, toyina kyosobola kukola wano ne batakulaba. Akati mu bino byonna because Junior ogundi General Sigwe basoose okuba banja awo baba abagendeddemu awo mu kafuyo. Ekizibu kiri luddawa wawe tulina society eno teyambye ku government oba government eyambisa society oba problem eri luddawa because abantu bano bagenda kuwa tugenda ku no kikyaba General si kyabanene government President Museveni ekizibu kye yafuna
kwe kokola buli system ng'efevalinga ye yekka. One kankwe ekyokulabirako nti bw'otunuulira ebyokwerinda bya Uganda olwaleero bikuuma Mwami Museveni na mikwano gye. Ebyokwerinda bya Uganda olwaleero nti abantu abamu bo we baba bali bulungi era usanga abasirikale nga bangi nga bakuuma omuntu omu naye nga kabangali ekitundu nga kyengera nga kabangali ezirimu nti ndozo olabye ne Jeno bamutwalidde ku boda ze yali awera naye nga ambulance tezikola ki. Kakati ambulance wetasobodde kuviirayo ku Jeno oba ey'amagye oba eya poliisi oba ey'eddwaliro kati gwe omuntu wa wansi ogenda kukolota. So I think that Mwami Museveni akoze ebibinja bingi. Walaba wano nga batta abantu 56 mu kwekalakasa. Abasajja baveeri nga bali mu ngoye za bulijjo bayido ne bakuba abantu amasasi. Buli kitongole ekya intelligence eyo gyensingira ddala okunenya ebintu ebyo tebisobola kwapeninga mu Uganda ne tuba nga tetulina. Ndoza walaba we batta Kaweesa abasirikale abasiraamu bataali mu lukwe babakwata. So I think intelligence enokukola omulimu gwayo n'okukomya emmundu ennyingi mu bantu tuddeyo tuligisteringe bwe batta Abiriga era naye olaba bwe bamuttira ebifo ebyo ebifo ebitalina nnyo bukuumi naye nga birina population nyingi ate nga n'ebikomera bingi. So intelligence yeyina okukola omulimu n'okugamba nti emmundu tuziregisteringa ekintu ekizibu ennyo ensangi zino kwa buli omu ali armed. Ate ekintu kya lipooti y'abantu bonna bazze bafa otogerako ki anti intelligence teyina kyesobola ku reportinga kati reportinga eki kye batalina owange kati era ogenda kulabako ogwo omusango gwa Jeno nga bakutta abatali bebbo bali munda kubali munda benyereza bebattemu kooti zaabwe ensi yonna yaabwe. Faluko omuntu alumba first Jeno okusaawa 2 ez'emisana tumuyite mmere oyo alumba ne kombo ya president oyo goza enensi gye tulimu Faluko kati oyo talina gwatasobola kutta mpaka nga bamuzudde ne kubanga baabwe bali munda. Nze nfa y'amagala yanneewuunyisa magala kuwamaanyi magala si yatugisa kwa time of papula natuteeka ku wessimu naye abasajja batta magala wano Uganda ye kivandiro abantu balina emmundu naye omuntu wa wansi talina mmundu muganda wange owayiriza omuntu wa wansi talina wadaka mundu wadaka ate gwongambe emmundu zirimu talina ki abantu ba wansi tebalina mmundu ekyo kimanyi. Faluku twaddayo mu katabo ka Nimoro Farm wakasoma there are some people who are more important than the others. Mwami Museveni ensi bw'atuli bw'agi as long as ababe bali bulungi era nkulayirira singa Jeno Katumba Wamala abaddemu bali bajjeno b'omanyi wandirabe kibayita eryanyi lya gavumenti naye kakati Mwami Museveni akimanyidde ddala nti intelligence yafa eri ku political intelligence. Bobi Wine afulumye bakyali mu biri ebyedda ali mu lugoye ki ayambadde saati ki ali mu canvas oba ali mu mokasini kati ate Israeli yesurvivinga mu baterrorist yesobodde etyo obutakubwa bomu intelligence musajja ogigerageranya ne CMI. So ALEESE Faluku tuzzeeyo ne tuzimba obukesi obutali ku Bobi Wine akoze eki obutali ku Mawa akoze eki obutali ku bazungu bagamba ki wabula okukuuma bannansi n'ebintu byabwe. Tugenda sigala nga tulina ebikolwa bwe bityo kubanga ababikola bamanyi weakness eza Uganda because Mwami Museveni mulungi nnyo mu conventional warfare kuba bayeekera ng'obamanyi naye okubanoonya kizibu okufikiruye. Kyova olabanga abantu bamulira munda government corruption yemulemye lwaki Mwami Museveni alina ekizibu kimu nti abeewaabwe alwawo nnyo okutegeera nti babi ng'omuntu yenna. Kakati ze kugaiti ba president ba America babeeranga assassinated America ku bukugu bw'erina yakola ki Bush we bakuba Twin Towers George Bush yakola ki yakola homeland ki security
ekitongole ekirala kakati naffe tukole ekitongole ekirala si ye mwayi n'eyiso zo zisooke ziveewo kubanga yiso ye ino ketta mu Uganda si ye mwayi eketta majje kakati yiso eremereddwa either tebakwatagana either they were poorly funded baba wa sente empitirivu oba bamanya ebintu bino ne basirika let it happen because munsi Foster General Mwalumbi bulodidde right faru nga ne kilomita police weri ne we bamukubidde it leaves a lot of questions but it has been a series of murders. It is not the first one. So anybody who wants to peace in Uganda, we must work together to ensure that we end by collaborating with everybody. Junior ngatumaliriza interview eno bichibye tuyize because tuze tuyiganoze gwanga nonga terize bichibye tuyiga mu bintu bino because omusajja wobuna baba bamunyiga webatyo bichibye tuyiga because nze tendabye abyo wa boda bandi wa boda afafaganye n'omusajja paka kumalu kumwali kitegeeza nti mulimu abantu mu government bano asobola okufiira okukubo nga abantu omuntu wa wansi namuyita kopisi General ono alabika akolagana n'abantu General Katumba Wamala y'omu ku basinga okwagala wano because ye muntu asavinze obulungi we bamugamba ogenda okuba olubiri lw'e Kasese yabigaana eyalukuba ye n'agenda infact ebintu byamugisa ku bwa CDF era ye bamubuza eby'e Kasese yagamba tabikola ki is one of the professional soldiers we have here omuntu akolaganikika naye bwe yakubazaako engome mu parliament yeetonda okukira yeetonda naye nga ebbanji nnyo beewaana nga bakubya abantu ekyokubiri General Katumba Wamala y'omu ku basirikale abali disciplined era buli omu yeebuuza lwaki tatambula n'amagye naye nze General Katumba Wamala ne General Koleta bensinga okwenyumirizaamu General Koleta lumu bamubuuza nti lwaki totambula magye n'akabanga lyeggulawo ekkubo n'agamba nti nze General mbeera ntya mu nsi nga waliwo agenda mu ddwaliro ate nze ne mmusookayo so waliwo abasirikale abali disciplined era abantu bamwagala abantu bamulaze omukwano twaisi talina kyemubanja they are served bagenze era tulina operation gy'omuwuliramu nti eno yali mbi so abasirikale ne bwe yali ng'akyali CDF nga musajja muntu mulamu akolaganikika n'abantu so ku buli mutendera so I don't think nti bandibadde bamuleka n'akola ki era singa abadde General mulala osanga mune bandimuleseewo naye kituyigiriza ekintu kimu nti security esooka yeffe bannansi gavumenti bw'eba egula emizinga ne tiya gaasi esooka erowooze ku baki kutereza security y'abannansi General Kayihura yali akikoze azimbye mayumba 10 wadde naye yalina bye yali anoonya by'okuwamba obukulembeze 2010 ayina aba crime preventers million simanya 15 but ekyo kikulaga nti kuba kati General Sali yali yakawaba prime preventers billion oba mmeka but tetulina security wansi security ya waggulu omusirikale okuba n'emmundu ng'ali ku street si security is the flow of information down to up government ogiwa magezi tumaliriza ensonga nga maliriza tuddeyo tuzimbe intelligence baleme kubeera trigger excited tuddeyo turegisteringe emmundu zino eziri mu bantu tuzimbe police stations ezimala ku bitundu tuteekewo kamera ku buli nkulungo ng'ebibuga ebirala we bikikoze kamera zino ziyambye Junior kamera zino ziyambye omuntu wa wansi kamera tuzikozesa bulungi kamera zewaffe zikola yete zikola kamera tezikola because of lighting ebibuga bino byaka secondary data center yabula you can have a picture nenga tolina kinkumu borders ensalo abantu basobola okuyingira wano ensalo ye Congo inirate sezo banojingibwa zetya Faruku wano okuyingira amawanga g'abana abasajja Faruku nga ne yellow fever yange yabadde mbu balina ojjukubwa b'ennaku 10 na mmeka emabega katatenge yange obeera nti bakajinkuba obunabo bwabadde buzibu bulala
So kikulaga nti abasajja bano buli kimu wali data asigalawo toyingira mawanga gabwe n'okola butabanku naye wano mu Uganda buli omu engeri gye tulina ssente buli omu ayingira n'akola byayagala n'afuluma kati abo tuyinza okuba tubanoonya nga bali ku boda ennimule tuyinza okuba tubanoonya nga bali Buni tuyinza okuba tubanoonya nga bali Buusira so okay okuddayo tutereezemu ezo security breaks okay tweyanziza nnyo tweyanze Kidunia andabire bonna booli nabaawo enjoy your holiday kale Faruk okay Faruk thank you so much andabire nnyo bandabirire ddala ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomo nga bw'abyogedde